Okay, breaking news. Finally, omusango ogwaliwo gwawabirwa mu kkooti nga baagala okujja Joel Ssenyonyi n'abalala mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira abantu b'e Nakawa West. Ekkooti emaze neewa ensala yaago era netegeeza nti Joel Ssenyonyi n'abasigadde baakusigala ku Ballot. Ensonga eno yawabirwa omukulu amanyikibwa nga Ivan Bowe eyavaayo n'ategeeza nti ekifo Joel Ssenyonyi n'abalala kye baasaba okiikirira tekiriyo mu mateeka. That was Nakawa West constituency. Era n'ategeeza nti baali balina kusaba Nakawa Division West constituency. Omusango no gubadde gutojjera okumala ebbanga, olunaku lw'ejjo baayitiddwa ne bategeezebwa nti kugenda kubanga gusalibwa era ensalawo y'ekkooti egenda kubanga bagiyisa ku mukutu gwe bayisaako emisango ogwa ikimis, if I'm not mistaken, whatever it is, siri munnamateeka. Emu ku ngeri y'okubanga buli omu amanya ensonga eno mu budde. Wano nno wennyini era bayisa n'ensalawo y'omusango gwa Walukagga. Now, gwe ssebo oba nnya baatulaba. Joel Ssenyonyi ensonga zino ez'omusango era abali tazoogerako n'akamu. Nga tazifaako era ng'akimanyi nti bano bali just mu buzannyo bwabwe. Omuntu omu abadde ku mukutu gwa X n'agamba nti bannayuganda balina okukkiriza nti ono omusajja Ivan Bowe mugezi. Ivan Bowe okujja mu kalulu kano amazima go no one knew him. Era bangi tebamumanyi. He got to be famous after tapping ku masannyalaze n'agamba nti yes ndi munnakawa Joel Ssenyonyi gyali, he's very famous, kanteko omusango mu kkooti omulemesa. Just of recent twalabye akakiiko k'ebyokulonda kagenze e Makindye ne kadenominatinga 11 candidates ku kifo ky'obwa meya ne baleko wa NRM ngali unopposed. Ivan Bowe right now he's famous for that. Era ensi emutegedde, amawulire badde bamukyaza ku TV, abantu bamutegedde. Waliwo ababuyabuya abadde agenda ofuna obululu nga 100 asobola okweza kati obululu obuwera 100. Because bamutegedde, waliwo abajega abajja omulonda naye nga tasobola yitawo. Omusango guno singa gwabadde ng'eyawawaabidde yabadde wa NRM. Emu ku nsonga lwaki kkooti esaze in favor of what it's supposed to. Eyawawaabidde teyabadde ku kibiina kya NRM. Nze nkukakasa omusajja e Makindye n'ekifo tamanyi oba akiyita Makindi gwe baataddeko gwe balese nga ali unopposed, tamanyi na pronunciation y'ekifo kyakiikirira akiyita Makindi. Ekkooti yakedde ku makya, manya akakiiko k'ebyokulonda kakedde ku makya ne kagamba nti bonna ababaddeko ne kabajjako. Can you imagine? Ng'ensonga gye bawa nti tebaayina mikono, like bonna 11 like seriously. Omusajja byabaka maakuna minamala. Now Joel Ssenyonyi kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku musango guno just 1 hour ago ng'akozesa omukutu gwa X ataddeyo post n'agamba nti Jeremiah verse 1 chapter 19 egamba nti they will fight against you but they shall not prevail against you, for I am with you, declares the Lord to deliver you. Jeremiah oba ye Yeremiya chapter 1 verse 19 egamba bajja kukulwanyisa naye tebajja kumalako kubanga ndi naawe. Zinalina kubeera mu pasita ndowooza oba mufaza kuba nina engeri gye nnyinnyonnyola Bayibuli. The effort of the appellant through this petition is a dubious attempt to sneak to Parliament to represent a group of people whose mandate he has not obtained. Agambye nti obukujjukujju bwona omujega okwagala okuyita mu kituli ogenda mu Parliament ng'abantu bagenda okiikirira tanaba kubafunako na buyinza. N'agamba nti I agree with the council
for respondent that the Nakawa West constituency and the Nakawa Division West constituency are one and the same but often used interchangeably. Nagamba yes, chakkiriza nono omukulu Ivan Bowe nti ekifo kya Nakawa West constituency ne Nakawa Division West constituency byebimu naye bikolebwa always babikyusa bukyusa. So awo tewabadde nansonga lwaki basobola okujja abantu abo ku ballot. That is something very stupid and dubious nga bwagambye. So abantu be Nakawa West, nze nondera Nakawa West, ndi wa wano Kulambiro era nonda Joel Ssenyonyi mubaka wange. Mugenda wulira akaliro ke mutawulirangako. Omusajja ono yajjira mu parliament, very many people bangi nnyo bamunyooma. In fact, kigenda ku record, he is the first junior parliamentarian to hold a position of a leader of opposition. Abantu bonna bwe bawa ekifo ky'okubeera leader of opposition baali bamaze emyaka nga 15 mu parliament. Naye Joel Ssenyonyi omulundi gwe gwasooka oyingira mu parliament ng'amazeemu emyaka 2 gyokka ne bamugonnomolako ekifo kya leader of opposition. Mathias Mpuga abeera emyaka 10. Naye bannange nze simanyi na kumanya. I actually don't know. Joel quality properties at only 1.5 gwe muna Uganda ndaba bakutegeeza nti osobola okufuna poloti ku kakadde kamu n'ekitundu okutandika n'akadde kamu n'ekitundu. Just kuba essimu eri awo wansi, omukyalo oyo mugambe mpulidde simpa ayogera ku ttaka mbadde ndyagala. Omukyalo oyo agenda kunnyonnyola ebisingawo ku bye nkugambye, ate ajja kutwala akulambuze estates zaabwe ez'enjawulo obeere nga naawe oyina ettaka lyo. Joel Ssenyonyi kyemmanyi abasajja bano bandiyagadde nnyo nga bw'okiwulira omujja ku ballot. Bandiyagadde nnyo omujja ku ballot nga bw'okiwulira. Naye baakutte enjovu ne bagissa mu kaveera, akaveera ne kapasuka. Because there are so many reasons as to why they would not want Joel Ssenyonyi to be in parliament. Lwansonga ye muntu abafukidde akayinja mu ngatto. This time round they are not yet ready. Webaba nga bagezezzaako okubba nga bwe basobola to have Joel Ssenyonyi, Alex Waiswa Mufumbiro and to have David Royce Rubongoya in parliament. Hey, Nalukoola naye gwe eno yo Kampala simanyi. Joel Ssenyonyi, Alex Waiswa Mufumbiro, Nalukoola, Chairman Nyanzi, Mulyanyama, Zahara Lulika, Nono Werubaga, I don't know. Simanyi. Only God knows. Tambuza video gwakalaba.